on our show as long as it's going to reach out to you. Ompabu number esimu netukola delivery bale tugamba guchime wano. Omujozi guno utowera nti koze eno yakulwanyisa kawuka ka Mukenenya not only in Kampala or Central Uganda but Uganda at large. Norwecho mwagire koze no companies ezenjawulo have bigger companies esobola okukola ekintu kino. Wabula ate nina muganda wange gwensinga okuwagala. Oh my god, I love David Lutalo. Wow, walero ayise bannamawulire ab'enjawulo, ayise abantu ab'enjawulo okubanga ate twogera ku ki concert yetu se mwana muneza agenda kubanga abeera ne concert nsubira eri ku Africana naye nga ate kino takyekwatiddemu yekka olw'ensonga nti abasinga mumukkiririzaamu bw'olaba nga terefayina ekutte mu kintu manya omuntu oyo abeera wakabi. Terefayina yavuddeyo negamba mwana twe ennyimba z'oyimbye zibaddemu amakulu mangi. Tezivodde Buganda, tezivodde bannabuganda, tezivodde muntu wa bulijjo. N'olwekyo tujja kukwatirako kubaddeko BBS, kubaddeko ebitongole ebinene ebyenjawulo mu ggwanga okubanga ate bakwatira wamu okulaba nga ekivulu ky'omukulu kitambula omuyimbi David Lutalo. N'olwekyo bino bye bitambudde wali ku press conference ey'omuyimbi David Lutalo ng'ate batulaga biki oba ye atusuubiza biki ku concert eno n'ebirala bingi katusooke tubirabe. Twese wano olunaku lwaleero kuteeka mukono ku ndagaano ey'omukago gwe tugenda okukola ne bannaffe aba yasinke mu kuteekateeka ebivvulu bya David Lutalo atongoza nga kuzomeza 23 omwezi ogw'omwenda 2022 wali Hotel Africana n'ebivvulu ebirala biri ebivvulu 6 CBS nga company 88 ne 89 tugenda kubeera wamu naye okulanga n'okutegeeza n'okukoowoola bannayuganda bonna okujja twagire David Lutalo. David Lutalo ye muyimbi atali wa kwogerera bingi. Okuyimba kwakukoze ennyimba azirina nyingi twekakasa nti tulina muntu mutuufu ate ne yasinke ebivvulu byategeseeko tumulabye muntu ategeka ebivvulu bye bulungi ategeka abayimbi bakugambye bonna abaleeta ate omuyimbi n'ayimba n'otasigala mukakunkuna nti ataleseeyo oluyimba lwange. Kampuni eno ne David Lutalo tugenda kuba mu bifo ebyenjawulo nga tutegeka ebivvulu bisemavvulu mwe tugenda okubakoowolera mwenna bannayuganda abatulaba wano n'abali ebweru okubijjumbira dda mu kaseera kano nga mukimanyi ebyenfuna bigootaanye muntu okwemalako stress olina genda kweziniramu n'ofunayo kyonywa obulamu tosobola okudda engulu naye kasita weewala ate okusanyuka ate nga ne sente toyina ojja kufa mangu. Twagala okubeebaza abayasinike events olw'okukkiriza ne tuyingira mu mukago guno. Obuvunaanyizibwa bwaffe nga BBS Terefayina bugenda kuba obw'okubonyisa amawulire gonna agakwata ku nteekateeka zino okuva kati we tutongozza okutuuka ku kivulu ekinaasembayo. Bonna abali awamu naffe omutegesi wange omukulu yasinke webale nnyo webalire ddala ye mumamirizi w'ensimbi kuno sina kupujjirira kireka kisingawo kumamirira mumamirizi w'ensimbi mu kivulu kino akabisi kandagala nga 23 September ku Hotel Africana. Then wetuvaawo nga we batugambye n'ebifo ebirala byonna bye tutannakoonako woolaba omusajja oyo aliko akamwenyumwenyu ngazze endongo begenda kusabulwa. Tetugenda kujokinga ku mulundi guno nabasuubiza nkomawo nga upcoming omulundi guno okuva covid weya gapu gye yateekawo kati biri ebyemabega sibibala idda baba bakuba embooko bagamba okwatayo sibala eri tukitwale bakwatayo teri kubala tuddamu buto muziki ku muziki ndongo ku ndongo nga bagambye tukoze na bisinga byokka buli kyowulidde ekigenda okubeera wano kipya era buli omwana abuuza nga wawadde Yasini Sheno agikole kulwokuba nadde njala kisinga n'enjimu agikole. Kisookera ddala omuyimbi nga bw'abagambye nti ebyemabega takyabibala kati ye mupya kuva ku covid awo yaleetawo ensasagge omuyimbi yennyini kati addamu nkuba mpya ku stage. Bannakampala, bannamasaka, bannaluweero, mubende yonna gye tulanze ebivvulu bino bamaze emyaka 3 nga tebalaba David Lutalo. David Lutalo ku mulundi guno azze ne companies nga ze muwulira CBS, BBS, yasinike abateekateeka ebintu nga bwe tubategeezezza nti ebisingayo.
Okay, zo nno entegeka bwe zityo bwe zitambula era ng'omukulu David Lutalo sho zino tuzesunze nze mmanyi buli munakampala bw'oli nga ddala onyumirwa ennyimba z'omukulu ojja kuba ate osobola okuba nga ate onyumirwa olaba CBS ne BBS tukikottamu omanya kigenda kutabuka butabusi. Not forgetting your lesson